oko netandika mbadde siraba nkosho we bakuba abantu baze kuhavinga fan nga show ya jjo mbu mu contract ya Cindy muyinza okubaamu clause egamba toyimba nnyo okunsinga because show yani yange. Ebyo habye ebigambo habye omukulu Hadija Nimrod era nga yagamba anti sheno abwatyo abadde basazeewo Hashiba awangule naye finally okusinzira kwa social media in-laws nga kafananya kubukalaba Cindy yawangudde. Kakati gwe atulaba anjagala otubulire esawe no nyinyi soko mbulire ani yawangudde okusinzira gwe kugwe nga bwagezezako kubanga ogoberera ensonga eno. Kakati video eno awamu n'ekyo gimpere like ate nga buli nkola yaffe ate tubere nga atutambula bulungi bwe tutyo ajala okujjukiza tuli ku Wonderboy UG byonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwagala nnyo blood wange gwe eyasalawo okubanga awutambula naffe subscribing atanaba ate gwe subscribing edda kindly abera ngo following because ffe tuyina ebyocha era nga awo wennyini anjagala kwanga kujjukiza abashadi providers and consultants abatunzi b'ettaka basangi bali Kawanda tutambula nabo njagala n'okujjukiza Hajimiti ono ne musomi wa dduwa ate nga buli kimu kyonna kyolina ekitambula bulungi ambulamu bwo ye yajja kubanga abikwasaganya so go wena make it happen number ya screen yange omusomo munyigako ate anetubanga atutambulira haddala wamu bingi nnyo ebyabaddewo olunaku lw'ejjo byotasobodde kubanga olaba byenkuletedde era nkunyumize nga bwe byatambudde byonna okuva obudde we twayingiriddewo nga bwe wagezezaako okubanga otulaba mpaka gye byaggweredde ku ssaawa eyo 8 n'eddakiika ezabadde zigwamu so byonna ayagala okubanga bimanya eddakiika eno yennyini kankuyisizeemu bwe kyabadde. Tojja ku pato n'oyimba nnyimba z'abantu balala. Katutandikire ku kuyingira wano abawagizi abo tujja kugamba bo bazze mu bungi era bawagidde abaana bawala bano ababiri okuyingira kuno akwabaddemu emiggo era bangi nnyo bambi abawagizi ababadde bazze okubanga bayingira ekololo abamu kiboko z'abayiseeko oluvannyuma alw'abategesi ababadde ku mulyango okubanga baslowinzeemuko a little bit down oluvaawo eboko nesooka enyooka akukana we bayise abangi emboko n'enyooka so police anjagala okubategeeza si kirungi kubanga mukuba omuntu aba azze okubanga awagira ekintu kino because awo tewabaddewo muzzi wa misango yenna wabula abantu babadde bazze kubanga bawagira bayimbi baabwe so okubakuba embooko kyadde tekikola amakulu nnyo okusinga than okusobola okubanga mwogera na bulungi naye police byasose ne batabwako stage so embeera endala awo abantu ne bayingira bulungi nnyo then mundaawo wasose ne wabeerawo disorganization eyabadde eteetaagisa ku stage because twasuubidde nti wandibaddewo abayimbi abandisoose okubanga abaperforminga because show yaluddewo okutandikamu because abayimbi badde bali stage okujja okuyimba essaawa nga 2 then before obudde nga bukuttemu atwalengeddeko MC Hazara Toto video eryawo wansi atasobodde kubanga ogiraba then ne tulengako ne DJ Nimrod abagezi ku side eri eya Cindy Sanyo Hazara Toto yabadde of course ku side ya Shiba era ababiri bano bewerekereza ebigambo byenasubire nti ebimu byabadde tebeetaagisa because byatandise nga bejerega onajerega munne ekiwalaata oli najerega munne wigi onajerega munne saati za promotion that is Zara Toto ngajerega Nimrod then Nimrod namjerega nti zise agina kubanga azizayo mu boutique ne bisoka binyumira abawagizi but finally Zara Toto ye yanyize angabo manya abakyala bo bagenda so emotional mangu yanyize anabanga tandise okugera ebyabadde unnecessary byendowooza nti abyase okwejerega kuno but ne bigenda maaso enyimba ne zitandika ba DJ ku side ze sector Jose ne DJ Fiki ne batandika kubanga bakubono nakuba eza Shibu nakubeza Cindy which pulled up a crowd then ne tugenda maaso turn up yabadde yakabinyo abwegendereza ebivulu byonna ebize bibawo wano ekololo. I think this has been a huge turn up because ekisawe almost
almost tekyajjudde because awo wanene naye okusinziira ku kintu aba buli kifenna kye twasuubidde ekisaawe ekyo kyakubyeko nnyo nnyo era it was a record that was shown olunaku olw'ejjo ekiro wali ku Coral Airstrip. Kakati bingi nnyo ebyabaddewo naye nga njagala okujjukiza abayimbi bwe tugenda ku nnyambala y'ababiri bano. Of course Cindy ennyambala etayambala nnyo batayambala bulungi batakisussaamu nnyo oba tayambalira ddala nnyo nga Shiba kalungi. So Shiba awo nawangula then we twagenze ku kuzina of course dance of course Shiba akuttirawo because yali muzinyi, we all know era yakikubidde ddala n'azinira ddala bulungi nnyo. Bwe tugenda ku performance eya backup n'ebirala sound obwedde olumu akyankalanamu era sound wa Cindy nja kutegeeza seti eyasoose teyalabise bulungi nnyo, teyasobodde kubanga evaayo bulungi nnyo but Shiba yasoose n'ayimba semi live yasoose n'ayimba semi live that is teyaliiridde ddala bwayali. Of course ebibye obwedda to be honest with you obwedda bireekaanamu nga biwaawaalamu ye mwana muwala Cinderella Sanyu yayimbye muganda wange yayimbye. When it comes to singing you can't even compare, yayimbye but obwedda ayimba n'agiramu n'atekamu freestyle awo anayimbakawo ne kuzaawalala of course to spice up the show awuteekamu n'ekyenjawulo ekyadde tekisuubirwa wabula bo abashiba bo bagambye nti byabadde byakwekaso because talinawo nnyimba era nabo baatandise omubuuza lwaki oyimba ennyimba z'abalala, yimba ennyimba zo but byaziyimbye era ezimu ku zo yaziyimbidde ddala bulungi nnyo era abagizi be bw'atyo bo banyumiddwa. Shiba of course najja n'ayimba naye nga ennyimba nga bw'oziwulira wali ng'aziyimba wano byabadde biralamuko byadde biralamuko. Of course ensonga mugimanyi abatugoberera naye nga oli tiimu ki anjagala ombulire ate atubere nga tweyongera okuba nga tutambula. Ani yasinze, ani yagezezzaako sijagamba ni gwe wangu ani yagezezzaako ne ani yasinze okuba nga akikubira on the night. Bwe tugenda bingi nnyo abantu ab'enjawulo bazze boogera era nga omukulu wegulaba Frank Antambi mwina maaso awo ayina ensonga ze yatubuulidde era nga njagala okuba nga nkutegeeza ngenda kuba mukuwa naye nga bato bwetu bwe yalabise abayimbi abayimbye abaana bazze baana babadde muli nayongedde okulaba nno nti omusajja yenna n'omukyala abakazi bangi twadde ne layini emu wali abasajja naye nga layini zinga 3 zonna z'abakyala kuyingira so omukyala wenna ng'oli eyo embeera wandibadde ogikwasaganya nga bukyali kuba abasajja nayongedde okukiregeera nti abasajja batinimu naye abaana bagresinze show era nga show yasobodde okuba nga yabadde yakabi. Twalabeko performance ez'abayimbi ku side emu twasuubidde omuyimbi Vampino yazze n'ayimba ku side ya Shiba ate nga balina oluyimba kwekunya ne mwana muwala Cindy so ne yazze ku side eri then waliwo Amudra alina ennyimba ne bana babiri but yazze ku side ya Shiba n'ayimba oluyimba lwabwe lwe bayita gamba then ne walimba bulungi nnyo. Twalabeko Palasa awo yazze ku side ya Shiba n'ayimba Chosen Blood of course, Kabako of course ne yazze Karo Nantongo ne yalinyeko ku stage performance bwatu collaborations zaabwe basobodde okuba nga baziyimba era nga zanyumidde ddala abawagizi baabwe. Ku side eri ya Cindy twalabeko Viper Ranking the Rhythm Killer ne yazze n'akifa bakula bubi nnyo ate awo nnyini ne tulabako mwana mulenzi Navio Kigozi ne yazze anaabanga yakikubidde ddala bulungi nnyo. Bingi nnyo ebyapendezebwa MCs Kaima ku side ya Cindy ne yakikubye then eri Zahara Toto of course namugambeko Sandra Lian nendaba n'omukulu gwe bayita Daginice ne yazze n'asobola okuba nga naye ayisaayisaamu awo. MC Cuts of course yazze very disorganized n'ajja ku stage ya banne n'ateekawo embeera oba yabadde atamidde nze naawe tuyinza okuba nga tetukitegedde but yazze n'ateekawo embeera oba obuyisa obwabadde buteetaagisa. Ennyambala yaabwe osobola okuba nga ogiraba nti Cindy eyagezezzaako okuba nga akikubira ddala bulungi nnyo era nga
the night anetujja kugamba nti this was history era yenna eyamubalira kano bambi ye yakifunyemu nenga njagala okutegeeza nti yayongedde okulaga nti muyimbi kubanga byonna bw'oba obitunuulidde osobola okuba nga okkiriza nti she's an artist, muyimbi wa kabi, muyimbi wa maanyi era gwe wenna ngubadde omubuusabuusa mwandirabye ku performance ze era osobola okwegendera nti mpaka ku ssaawa esembayo eddoboozi nga bwe yatandise nalyo bwe yamaliriza nalyo akulimba lwe ayokyayocha. Wabaddewo disorganization yamaanyi ku stage awo but omukulu Kasuku nga eyabadde in charge wa stage yasobodde okuba nga ebimu naye bimusukako ng'omuntu naye ebyo tebyalemeseza abantu kunyumirwa show era nga njagala okuba nga nkugamba nti kyabadde kyakabinyo. Kakati ngenda kulekerayo abantu ab'enjawulo ababaddeko ne comments zaabwe abasobodde okuba nga bajja naye nga ggwe atambudde naffe mpaka okuva eri gye twatandikira weebale nnyo nnyo tufe tukyongera okuweereza ate kati tugenda kuba nga tukuwa champion Ogudo, the return of champion Ogudo wetulaga era wano Kwanda Boy ffe buli kimu tugenda kuba tukikuwa mwebale nnyo kubanga mutugwera here and there era nga twongera okuba nga tubasiima nti mutu w'amaanyi okulaba nga ensonga ABCD atuzikuwa mbutuufu bw'okwangazuka. Kankulekereyo babiri kankulekere Frank Antambi kulikine DJ Nimrod balina bye baatubulidde ku nsonga ya battle eno naye nga omuwanguzi sooka omumbulire wansi awo. I think this organization yabadde wawo before bastars ababiri okulinya ku stage mbadde sigirabangako. This organization on stage? Yes. Okay. In terms of okuteekateekera abantu already ababadde bazze because abantu bagize ku Kololo kutandika kusaawa nga 7. So at least olina obbaawo n'ekintu ekigenda okubabeesabeesa paka bali bastars bannannyini show we bajja. Bannannyini show balinnye ku stage kusaawa nga 3 n'eddakiika nga 2. Kati in between saawa emu wetugambira nti kati shetandike nandisuubidde nti wali baddewo ba curtain raisers abaali baddewo because twabadde backstage nga abayimbi bayitirivu nnyo abaali badde baweebwa omukisa okubeera nga bakumaakuma audience ebeere nga nkyamufu naye decision yaabwe maybe yabadde yakubeera nti bali ababiri bagenda okubeera nga balina okushininga mu mbeera eyo nga ba MCs balina okuba nga bafiiringawo. Kati selection y'aba MCs nejja nti era nga mbadde mwogera obola Zahara Toto ne DJ Nimrod netukiza ku kyemyaka. Zahara Toto ayinza okubeera nga mukulu naye Nimrod mukulu mukko. Zahara Toto ne asindikibwa ku tiimu ento ey'aba Shibaholics. Nimrod nasigala ku tiimu eno. So ne bagenda mu muzannyo gwe bayita trash talking. Trash talking bwe kibagambye kulabisa. Kati muzannyo gw'okulabisa kirizo bagana mugenda kuwanyisiganya ebisongovu. But mu kubiwanyisiganya mulina okusigala ku mulamwa obutatta show. Kati singa omwami abeera ku side eno nga mukulu experience agirina nga mukulu DJ Nimrod ku side eri nga waliyo omukyala Zahara tuyinza okukkiriziganya nti n'abakyala sometimes kiyinza okujja ng'ekyokusaaga naye wekiyitirira they go overboard and ne babeera emotional. So Zahara tumulengera nga atandise okubeera emotional ng'ebyokujerega bivuddewo because waliwo enjawulo wakati w'okujerega n'okwevuma. DJ Nimrod yadali mu kujerega bamujerega ekisaati kye naye ajerega Christmas tree okiraba mu kujerega Christmas tree atoli anyiga bamulangidde engoyo kuzizayo ku boutique so navirako ddala waya ne bayingizaamu n'ebya alien skin twabirabye ne batandika okwerangira ebintu ebiri very personal so ne kituuka fa abadde bawuliza tubeera nga twetamiddwa nga Florence wokyogedde fa abadde backstage ate ne kicontinuinga for almost 2 hours. I think obujukira ku show ya Jose Chameleon yagwanga mujje bakola sets z'aba DJ era in fact Nimrod omu kwa DJ abaaliwo ne batukuba omuziki kuva ssaawa nga 11 mpaka ssaawa 2 Chameleon we yayimbira naye nga muziki ku muziki audience nga olaba elite naye obudde mpita ayitamu mu wings mu concert yawo nga abantu they are totally fed up bakooye abamu batudde ne tugamba ki ekiriwo. On the other hand this organization eri mu VIP abantu watuse ekiseera nga mulimu abantu abayingidde mu VIP nga bawa abapolisi sente naye nga ba ordinary bananyini VIP we batuusa ate abantu babagaba muveeyo emboko n'etandika. Mbadde siraba nkosho we bakuba abantu bazze ku havinga fun nga show yajjo bakubye abantu emiggo mu VIP ne bakuba n'abantu emiggo emitirivu ennyo ku stay eri ku ordinary gye badde bayingirira
nga n'omu ku boyi musajja wange yatuse najjamu n'essaati musajja kyakutuddawo sayizi aso kasirye baamukubyewa omusajja wange visida omukaye naye nga bizo yabadde mu protocol maliri kasirye atuwe tugende